Ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekitabo eky'obulamu kyawadde gwe nange nga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth. Olunaku olwo njagala tubeere nga tutunulira ku nsonga ekwata ku kino wammanga. Ki Yesu kye yali ategeeza mu bulambulukufu bw'ensonga bwe yayogera eri omusajja omugenge nti yali ayagala nnyo. Singa oba osoma mataayo essuula ey'omunaana okutandika ddala ku nyerusoka paka olwokuna lugamba nti bwe yali avudde waggulu ku lusozi enkumulitu y'abantu bangi n'emugoberera, era awo n'abeerawo omugenge eyajja n'afukamira wansi n'amusinza ng'agamba, Mukama wange, bw'oba oyagala osobola okuntukuza oba okumponya. Olwokusatu Yesu n'agolola omukono gwe gy'ali n'amukwatako ng'agamba nti njagala era onyezebwa, era mangu nambiro obugenge obwamuliko ne bukola ki? Ne bumugibwako. Olwokuna Yesu n'agamba omusajja oyo eyali omugenge nti tobaako omuntu yenna gw'ogamba, wabula kwata ekkubo lyo ogende weerage kabona era oweeyo n'ekiweebwayo Musa kye yabalagira nga obujulizi. Kati ensonga eno yonna okubeera nga tugitegeera bulungi kwe kubeera nga tutunuulira ki ekyasooka okubeerawo naki ekyaddawo oluvannyuma olwa bino byonna. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, kye njagala otegeere nti Katonda ebbanga lyonna asobola okubeera nga akola ebyamagero okusinziira ku kwagala kwe. N'ekirala ekikulu kye njagala gwe obeere ng'otegeera nti Mukama waffe yajja oluvannyuma lw'emyaka 400 nga waliwo akasiriikiro ak'amaanyi, nga tewakyali bunabbi bwali buweebwa, tewaliwo byamagero byali bikolebwa. Mu bufunze bw'ensonga kye njagala obeere ng'otegeera nti ebyamagero ebya Mukama waffe Yesu Kristo byamusongako ye nga mwene okubeera nga Masiya Isirayiri ebbanga lyonna gwe yali ekolera ki? Erindiridde. Yensonga lwaki bw'amala okuwonya omusajja ono amaze omukwatako ekyali tekikkirizika, ekyali tekiragirwa muntu yenna kukola, kw'abagenge baabalabiranga wala. Yensonga eya Kristo okugamba omusajja ono, kwata ekkubo lyo ogende weerage kabona. Kabona yalina okukebera omwami ono okutegeerera ddala oba kituufu yali amaze okuba nga awonyezebwa oba ng'ebigenge bimugibwako, kubanga kyali kitutte ebyasa n'ebyasa nga tewali omuntu yenna eyali awonyezeddwa obulwadde buno obw'ekigenge. So si kirungi ffe okukwata ekyawandiikibwa kino ne tukijja mu bulambulukufu bw'ensonga ne tugamba nti ebbanga lyonna Mukama waffe ayagala okuwonya, kubanga yagamba omusajja oli, mazima ddala njagalira ddala okola ki? Okuwonya. Jjukira mu context oba mu bulambulukufu bw'ensonga ey'omusajja ono, kino kyali kisongako Kristo, kyali tekitegeeza nti ebbanga lyonna bwe kiti bwe kigenda okuba nga kibeera. Yensonga lwaki bw'otunya Abakolinso ekyokubiri 12 olw'omusanvu paka olw'omwenda tulaba Pawulo oluvannyuma olw'okubeera nga omuweereza wa Sitaani yali akkiriziddwa okugenda mu maaso n'okukosa omubiri gwe n'obulwadde. Bayibuli etugamba nti Pawulo neyeegayirira Katonda emirundi egyawera 3 ng'amugamba amuggyeko eriggwa eryo oba obulumi obwe yalina mu mubiri, naye Bayibuli etulaga nti n'atafuna kola ki? Kuddibwamu kwe. Tulaba n'abantu ab'enjawulo nga Trofimus mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna onyolwabiri, Pawulo yamuleka mulwadde nnyo nnyini ddala. So n'abantu bangi bensobola okuba nga nkusongerako. So ensobi eri olunaku lwayo kwe kubeera nga ebintu nga bino ebimu bwe tuba tetubifunye mu bulambulukufu bwabyo tugenda bifuula embeera eya bulijjo naye ng'ate si kyaki? Si kya bulijjo. Katonda oba Mukama waffe awonya oyo yenna gw'aba akoze ki? Ayagadde. Oba tayagadde talina omwasuula mukaka. Oli wa mukisa.